Bingi ebibera bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe buli lunaku olukya olunaku olwaleero tubadde mu kinnyika gobe ebiseera eby'okumakyawo bwe batya bwe bafulumiza amawulire nga batugamba nti omukulu Pastor Yiga Augustine Owekawala afudde naye ate munnange bwe batyo ne bamala ne bavaayo ne babeera nga batugamba nti omukulu tannafa naye ng'embeera ye mbi yeetaga ssaala zokka zokka. Uganda ebadde etandise okuba nga ekwata faya oba nga etandika okuba nga yennyamira kubanga pastor oyo buli omu amumanyi bulungi nnyo nnyini ddala. Mu ddakiika eno yennyini omuweerezaawo si mulala nze Fifi Jaidanis Anka ate nga nziguse mu kaseera kano kubanga ate nkutuusaako amawulire agaliwo weewaawo oyinza oba wagategeddeko dda naye gwetereero olaba ate kiki ngenda okusosootolera mu ddakiika eno yennyini. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Daddy Andre bw'atyo yeesitudde Bwantogo n'abeera nga ayolekera wali ekireka mu maka g'aba Nina Rose oba muyite ssengaawe bw'atyo n'abeera nga ate akyala era Nina Rose amukyazizza mu butongole abeewaabwe bwe batyo ne babeera nga bamutegeerera ddala. Nina Rose atamumanyi y'ono omuwala azze atuyimbira obuyimba obulungi obunyuvu Kamala era nga ye yayimba kali akayimba akabanyumira ennyo nti gunne muli omuliro okajjukirako akayimba ako mwana muwala oyo ye yakatufa bakula ate nga gwe atamanyi Daddy Andre ye mwami buli luyimba lwowulira Andre on the bed ng'omanya nti omwami oyo ye yakutte mu ngoma eyo. Ono nno ng'akoledde abayimbi bangi nnyo sobola kubamenya ne mbamalayo naye ng'ennyimba buli luyimba lwowulirako nti Andre on the bed manya nti ye producer akituddemu ate nga takoma kubeera producer kyokka wabula nga ate n'okuyimba ayimba azatuyimbira ennyimba nnyingi akozeko ne ba John Black akozeko ne Spice Diana akozeko ne mwana muwala Lydia Jasmine akoze n'abayimbi bangi Angela Katatumba ate nga neye mwennyini nga ye ayimbye ennyimba nga ali yekka ate nga atakoma kwekyo omwami ono muwandiisi nakinku kugamba olaba ebintu byalina nti byonna byamaanyi mu industry eya music muwandiisi muyimbi ate nga producer omwami ono azze nga awangula awards ez'enjawulo okubeera producer ate nga n'ennyimba ze zawandiise nazo zizze ziwangula ate nga tekikomye awo alina nominations ez'enjawulo zazze abeeramu nga ne nominations zino ezitanaba kubanga zirondebwa mwana tumwali nga bamunominatinga okubeera best producer. Nkugambye ye mwami w'amaanyi ate nga n'omukyala gwatutte naye w'amaanyi. Bano ababiri bwe batyo batandika okubanga bafuluma mu Uganda oba mu mawulire omwezi oguwedde nga olugambo luyitingana wano na wali nti munnange oba oli awo beerimu akantu wabula ate ye Nina Rose bwe bamu interviewinga about that thing of okuba nti beerabamu ne mwana mulenzi ono munnange yabyegaana n'agamba nti tewali kigenda mu maaso wakati waabwe era nga bwe bamubuuza ku byewawulira nti kwanjula mbaga biki kukyala n'agamba munnange tebiriyo bwe batyo ne bakisirikira ne bakifuulanga kyamaheera olunaku olwaleero batukubye surprise weewaawo kaakati nga bano bwe tusanyukirako baneeno kubanga tubayozaayoza tulinde ne mwana muwala omulala ajja kubanga atatubako surprise nga nze bwe ndowooza mu ndowooza yange kubanga nabo tuzze tubabuuza enfunda eziwera waliwo ekigenda mu maaso tewali waliwo ekigenda mu maaso tewali so katubasabire nabo tulabe nga bakikolako bangi bavuddeyo ba celebrities bwe bati ne babeera nga boozaayoza kapa eno ne bagicongratulatinga era nga mubavuddeyo mwe mubadde mwana muwala amanyiddwa nga Angela Katatumba. Tujjukire nti omukyalo oyo yakolako oluyimba ne Daddy Andre nga bwe mbagambye oluyimba olwo baluyita tonnerabira oba kitegeera naye during that period gwali mwezi gwa kubiri baluyimba tugenda awo mu Valentine bikoze bitya naye oluyimba olwo we lwafulumira bingi byayitangana era nga bangi bagamba nti omwami ono yayinamu engeri emu oba endala n'omukyalo oyo wazira ate we babakyaza ku mpewo bwe batyo bavaayo ne bagamba nti ate wali kigenda mu maaso era nga Angela ye yagamba nti munnange tewali tomanya nti oba yali ategeddeko ku relationship eno tetumanyi n'ayagala abeere nga protecting image y'abantu bano simanyi naye nga kyonna kyekyali ate bw'oba ojjukiramu ko still nga tuzeeko emabega omwami ono Daddy Andre azze avunaanibwa emisango egy'enjawulo nga bagamba nti alina omuzogo kubanga ate akozesa ba clients be naddala abawala nti akugamba ajja kukolera oluyimba naye nga ate olina okukola something another wali mu studio era nga bangi bavaayo bwe batyo ne bamulumiriza emisango egyo ne gimuwera ennemberako akabanga akawererako ddala naye
bw'abanga ate avuddeyo munnange n'agamba olunaku olwaleero nti ensi nzoyoono omwagalwa wange. Ekyo nno eba step nnene nnyo nnyini ddala mu bulamu bwe era bwetyo tubeere nga tumuyozaayoza olw'ekkula lino lyatuseeko. Tujjukire nti abantu bangi bali wabweru eyo munange okugamba nti kati nkoze parking oba mpakinze olunaku olwaleero kikyafuukidde ddala ddala ekizibu olw'ensonga nti abantu bwe batuuka bafuuka bayaaye b'ekyawa ate nga tuvuddeko ku sayidi eyo eya mwana mulenzi tuzzeeko wano ku sayidi ya mwana muwala Nina Rose. Ono naye yalina problemu ye ng'omuntu, she was an addict ng'era we twalaba mwana muwala Jack Chandiru. Abayimbi abasinga batera okweteeka ku mbeera eyo ey'ebiragalalagala naye ate ne bimaliriza nga bibalemesezza like ne bibafuga nga bo tebakyasobola bafuga. Naye munange ono teyataalibwa mu rehabilitation, talina we yatwalibwa wantu wona wona, wabula ate agamba nti Daddy Andrew yaplayinga paati nene nnyo okuba nga akomyawo obulamu bwe mu layini. Jukira nti omwana muwala ono tuze tumulaba era ennyimba ze tuze tuziwulira mu ngeri omu oba endala ne zitunyumira, naye ng'ate okuvaayo n'aba nga atulaga olunaku olwaleero nti ono ye bbaabwe mu butongole munnange eba step nene nnyo. Katugambe nti katubayozeeyoze tubagambe nti congratulations nga bwe tulinda okwanjula n'embaga tubasabire n'ezzadde bwe batyo babeere nga balifuna ate obufumbo bwabwe bubeere bwa mirembe ddala ddala. Teweerabira Team One Love era nga balina channel wano ku YouTube bagiyita One Love TV. Beera nga ate ogikeberako oyongera okubanga omanya ensonga z'omukwano, tomanya nti naawe olunaku lujja kukyaluma obeere nga weewangulira omubeezi. Ebyo byensobodde okuba nga nkuleeterayo olunaku olwaleero. Omukolo guno gugenze mu maaso olunaku luno lwennyini olwaleero ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogw'ekumi omwaka gwa 2020. Bwe gutyo bwe gugendedde ddala mu maaso era nga bo basobodde okuba nga bagwetabamu nga banekerera ddala omukyalo ono musheshe okuva eri mu West ate ng'omwami ava eri mu East kubanga ye Ojambo ate nga asobola okuba nga musaamya oba nga mudama ate ng'omukyala ye Kankunda Nina. Mbadde Fifije nga bulijjo atakumira mpeera bankumire mweraba.